obusiraamu bulumiriza oba eddiini zonna zirumiriza nti omuntu yenna aliyunga Oluganda obulamu bwangazi bwe bulyongezebwayo. I am very sure nti ekikolwa kye nakola wano kyayunga Oluganda. Tewakyali omuntu alowooza nti ekijja kye nabalanga nze siziikako sikola ntya. Kubanga byonna ebintu ebyeyoleka era ebitwalibwa era ebiraga nti bya sitaani byaggyibwawo. Ffe tetuli banzikirizeemu, kuliko Abayisiraamu baabano, kuliko Abakatuliki oba Abakristaayo baabali. Ku kijja kye kimu akatwawula ke kali kakateni akaliko. Kubanga toyinza kusanga famire ng'erimu naye kati famire ezimu ne zeeyuzaamu nti olw'okubanga ono si Musiraamu aziika Jindi. Omuwandiisi waffe Yokaana Mukasa, muzzukulu wa Yokaana Mukasa ow'olukiiko lwaffe olufuzi, kati n'obeera nga oyunze Oluganda, omuntu ayunga Oluganda Obusiraamu bugamba nti obuwangazi bwe bulyongezebwayo. Naye abantu abasinga abakoze kituufu ddala kye bakola ekyokuwaayo saddaaka, eryo saddaaka rijaliya, saddaaka ekulukuta ng'okuzimba omuzikiti, buli agusaaliramu ofuna empeera, ng'okuteekawo oluzzi, ng'okukola kutya. Era kakiiko ekyo takiwakanya era kituufu era akyenyigiramu era akikoze. Naye nze njagala okole n'ebintu ebimu endowment ng'ekuleetera baraka. Omuntu ayunga Oluganda batugamba bali mwongerezaayo ennaku ze. Abatamanyi ku interpreting balowooza bali mwongerezaayo ennaku ze mu this longevity. Emikisa gye egy'oku dduniya giri gaziwa. Mwabaagala entaana yammwe okugaziyizibwa yokka kyokka nti akankola ebintu ebirungi bagaziye entaana yange. Kituufu kubanga eyo gye tusinga okuwangaalira, naye nze njagala ne ku dduniya yange egaziwe. Buli weepita ogwo bwana bukwekateeka buli wano buli wembeera wano mpulira buli muntu alagirira tetutuuse ku miti gya kakiika, tutuuse ku kijja kya kakiika, tutuuse ku awo wonna eyo baraka. Era nze kasookedde nakola ekintu kino eky'okuyunga Oluganda lwaffe siddanga mabega. Wano we navanga maze okuyunga ekijja kyaffe ne ndooka ntandika oggula abantu non-stop. Abantu beebuuza mmwe emikisa givaawa? Gy'emikisa ewammwe.